takyusibwa tatisibwa na bigambo ate nga mukwano gwa Pastor Bugingo nnyo nyini ddala. Kale MC Uncle Bin tuli naawe obanga gy'oli tugambeko nti hello. Sooka wetondera abantu ku lw'ekigambo ekyo. Ekigambo ekiri wasewo Nti ndi mukwano wa Pastor Bugingo nkubako ebisiraani, don't beat the ghost. MC Uncle Bin omuntu badde manyi omuntu gwali baddeko naye asobola okubeera mukwano gwo. Sitaani mukwano gwa Katonda. Katonda Sitaani taweerezanga ku Katonda. Yaweerezaako. Mbalamusi owangudde. Mbalamusi MC Uncle Bin obeera omwanjula okusanyusa nnyo. Kale kambanjulire MC Uncle Bin gwe tugenda okudubana naye olwaleero. Amanya ge ye Kawoya Fahad, mwana nzaalwa Zekasebwembe, kisanga mu ttundu ya Mubende eyo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eryewe. Oyabeera Busujju? Singo bagifuula Kasanda, yali Mubende basalako Kasanda, tukulemberwa Franka Kabuye ye mubaka. Wali Simewo Nsubuga ne Kasiri. Otyo. Jewoma tukeyo n'ajja bwatyo ngazze okunoonya embeera bw'esobola okuba ng'etereera. Yatuukira wano mu bitundu by'Ekaleerwa awo. Nasookera Kawempe. Yatuukira Kawempe? Nasookera Kawempe ne Mbawusi boyi katono ne mkolako waawo. Genda maaso naye nga nenza Kaleerwe ne mbonaabona. Yandikira Kawempe, then nadda Kaleerwe n'atandika era yatandikira mulimu gwa butembeeyi nga tembeeya byakulya naddala greens n'akatimbo eby'omu katale awo ng'atundatunda ebintu awo. Oluvannyuma gye yafulira omukisa mpola n'agenda okuzannya ebina Uganda. N'agenda awe Mulago, yazannyira mu Mulago Kings ekulemberwa Muzeeyi Mayanja era yazannya ebina Uganda okumala akabanga. Bw'atyo wafuna omukisa gw'omuntu asobola okugenda okukola ku TV gye bayitanga Shiro, abamu temwagirabako Shiro TV, era bw'atyo olw'okuba nti yali azannya ebina Uganda simanyi yamusemba n'amutwala ku Shiro era n'abeerayo. Bwe yabeera ku Shiro mpola oba owava ku Shiro n'oddawa? Nengenda ku ABS. N'agendako ku ABS ey'omugenzi Yiga nawo teyalwayo nnyo. Nengenda ku HTV. N'agenda ku HTV yani yambuga. HTV bayitanga Horizon TV yabeeranga awo twakolangako nze Mako omulala amuyita Kabenge akola ku NTV wa Sports. Mako yali wa NBS twakolangayo naye twakolanga nayo n'abalala kati basaasaana. Eyo n'omusumba muferengo ogenda ng'oyise Kagoma. Eyo bagita HG kati eri yali HTV HT. Kati yali esangibwawo. Yabeeranga olanga wakava ku bbiri ng'odda Kaleerwe. Oba ng'ova Kaleerwe ng'odda ku bbiri awo nga wakayisa ku Toto Katonda yabeeranga ku kalina eri awo waggulu ekyengulu awo yabeeranga. Gye baamala ne baguza Pastor Ssenyonga. Ndowooza gye baamuguza Now TV. Neefuuka Now TV. Ndowooza. Bambi. Obonyeebonyi n'edduniya. Kale awo bw'atyo bwe yajoininga Soroti era n'aweereza mu buweereza bwe ne busiimibwa era omusumba n'amugja ku TV n'amutwala ewaka alabirire Kadulubaale oba omukyala w'omusumba. Eyo gye yayigira okusuubula embizi manyanga okugendanga okuleeta ekkalaayi oba olusaniya embizi ensiike ng'aleetera omusumba ne mukyala we. Nkoze bubyawo. Abaleeta okoze bubi naye katoka kusuubula mbizi gamba nti ne bankako okuntuma ng'embizi bagindiisa nako. N'oyiga okulya embizi bambi nga Saayiga. Kakati olwo wagiyiga era n'essaawa zino ogikavula. Saayiga bagindiisa. Bagikozesa mu bukake. Kale ogamba otya sebo? Ndi bulungi nno ogamba otya? Gye tuli eno embeera etambulanga bw'erina okutambula. Tambulanga bwe wagibala. Tenaba nnyo nga bwe twagibala naye era tetuli bali nnyo nayo. Tetuli bali nnyo nawe twabibala. Nkitegeera nange ndi eno Canada. Essebo. Canada ndi muwagizi wa FC Toronto.
ye tiimu ebeera esangibwa mu kibuga Toronto esamba omupiira esinga Arsenal esinga Man City era tukyaliza ku kisaawe kyaffe ekiyitibwa BM Stadium era kati mpagira Toronto ne Manchester United ze tiimu zange ate mu z'amawanga mpagira France ate ze Uganda simanyi nnyo tiimu za Africa etegeza tamanyi na tiimu yaffe kikopo e Uganda mwina tiimu z'emipiira eyo esebo kamalo kino bwe ngenda ku Google n'enkinoonyerezaako nsolo kiraba kifuna sebo kubanga kirabu z'amaanyi neligi yakomekerezeddwa anti sirabangako ku basambi ba tiimu zeeyo nga bakubye obulango oba tubalabye mu magazini oba mpise ku muntu nga ayambadde omujozi kuliko erinnya ly'omusambi beeyo siitanga ku nyumba ne ngamba hayi motoka eyo Porsche eyisewo ya musambi oli azanyira mu tiimu ya Uganda ogundi mpozi ng'era tuyisiŋŋanyiza kakomando kade segeza towagira bubu kyeki kwe kugula ekintu ekikoleddwa mu Uganda inga omukulembeze akulembera Uganda Mwami Museveni yabiwera Mwami Museveni yawera okugula ebintu ebikoleddwa mu Uganda ate kyasinga okuwagira akiyitana era agaana abasobozi okusaka agaana abasobozi okugenda ebweru sebo nkirinako obujulizi Mwami Museveni yagoba abantu okugula ebintu ebikolebwa mu Uganda sebo tinga bagamba ati anti ba investor abana Uganda abali batandisewo yabagoba n'aleeta abachina n'abagezaako okutandikawo bizinensi balabe nga batunga engoye baziguza abana Uganda kati ali mu kkomera lasita tali mu kkomera sebo okiyitizeeyo bwotyo kale nkitegedde sebo kolerako abantu kimbowa kolerako abantu omwami omu bamitanga Kazibe Bashir yali akyali ku leediyo nga tanalaga kkala ze entuufu yagamba nga abantu nti bannange mubeere nga nnyo ku ludda lw'abantu kubanga omuntu ayinza okukugoba n'otuukira ku bantu abannaku ne bakuggulira ne bakuwa n'amazzi naye ojja kukolera ennyo omugagga ojja kudduka nga omubi akugoba otuuke ku kikomera nga kuliko n'embwa n'esseŋŋenge webale sebo nkolerako abantu obadde amaze olamusa ku bannayuganda mbalamusizza nnyo abannayuganda abawangalira mu nsi za bweru abawangalira mu Canada nadawano mu Canada mbaagala nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kunjagala mwebale nnyo mwebale ddala kutuwabula mwebale kutuluŋŋamya mwebale kwagaliza bannayuganda balala omanyi mu community mubaamu ebitakwatagana ebisowagana naye ate wabaawo n'ebirungi community bebeekolera baki abalala so nebaza nnyo abasobodde okuba nga mutuusa service ku bantu abasobodde okuba nga oyambako munnayuganda muno okuba nga omulungamye okuba nga omuwa ekkubo ettuufu n'okumulaga sisitimu bwetambula weewaawo obutakwatagana obulamu buba mu kika abantu abali mu Amerika mbabuuzaako era ku lw'omukaaga luno waliwo bwe tugenda okuba nga twaniriza kuva mu Amerika tugenda kuba ku lyato ku boat cruise ku lw'omukaaga luno tugenda kuba nga ate tulya ku ssente agamba ki Senga Acid omwagala nnyo ali bulungi Senga Acid sebo nnyo era mukwoneramu mukwano gwo nnyo oba oyagala kuba mukwano gwe anti afaanana anti Su lwaki okiyisizaawo naye nga jaddi e Kampala ani oba kuŋŋaana lwa kyogamu anti kati omanyi munene njagala mutegekera mwokerayo mbuzi sebo straight goat ya Ajimambo Ajimambo musajja wange ali atya bannange talina mutawaana gyali waliwo manager wawano ku paaka enkadde Mambo restaurant Kampala paaka enkadde Mambo restaurant manager waawo naye mwagala nnyo yatulabirira
n'oweri ekansanga waliwo omwami gwe njagala ajja asisinkane kwa Jimamba amwagala nnyo ayagala nnyo yali awuka emmere lumu nanga bbini waliwo we nalya emmere awo ne mugamba ya Ajimamba bamuyita Muzeeyi Magala omumanyi Muzeeyi Magala tebuzibwawo bati ayambadde musajja wange nnyo Muzeeyi Magala abeera Bunyaaka egamba Ajimamba Muzeeyi Magala amwagala nnyo ayagala mukyalirako bambi tujja kola enteekateeka Muzeeyi Magala namulengeddeko alina omukyala gwe yakyalidde awo atunda entebe ebbanda awo ssebo namusigamu entebe Aisha mbagala nnyo bannange abamwanyina ziyidira ŋŋonge ab'eŋŋonge bankuzaako jjajjange Nakiganda Regina yankuzaako okay kale kakati njagadde nkutwale simanyi oba obeera eyo ebyekampala obimanyi ebigwa Uganda obitegeera naye akawungeezi akayise twabadde Masaka eyo twabadde na Lwengo ndowooza twabadde na Lwengo eyo wabadde okuziika kw'omugenzi Kasamba bamuyita Pascal abadde abeera Bungereza omugenzi oyo bambi yali yaweerezaako Buganda mu ngeri ez'enjawulo era abadde musajja wa Kabaka ow'omu Amerika amulamulirako essaza lye eryeyo Denda gamba nti mukungu wa Kabaka yaliko Ssenkagale wa DP bayitanga Mataasi empuka mulekeraawo Oweekitiibwa gamba nti nno mukungu wa Kabaka togamba musajja bw'ogamba musajja wa Kabaka oba ogambye omuntu atalina muziro abadde mukungu wa Kabaka amulamulirako saidi zeeyo era nga yali azaalibwa neyalyeko Oweekitiibwa Mataasi Mpuga Nsamba yali Ssenkagale wa DP era taata w'omuzaana afumba ettooke ew'omulangira David Kintu Wasajja anyway bambi yavudde mulambo ensi naye ekyabadde Masaka Abedi Bwanika omubaka w'ekimanya Kabonera nga ali wamu ne Mataasi Mpuga ow'Ennyendo Omukungwe n'abalala babadde mu maziika gano naye ne principal Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ku maziika gano Abedi Bwanika bwe yakutte akazindaalo n'atandika okugamba Kyagulanyi Ssentamu lwaki otta abakulembeze ono Masaya Mpuga mukulembeze w'amaanyi lwaki otta abakulembeze yeeyita ow'amaanyi ajja nzijeko akazindaalo kano ate awo olutalo se lwatandikidde olutalo lwatandikidde eŋŋumi n'etabuka Kyagulanyi nga yalina okuzikiza era ne Kyagulanyi bamuwa akazindaalo n'ateekamu akayimba tulina ebbanja ffenna lyakwagalana ekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna kyekitugatta otegedde so embeera nekkakkana naye abasajja abo baavuddeyo bakoze ebintu bingi tugenda okuba nga twogerako tutandikiraawo embeera ewagirabye Abedi yataddewo Masaka embeera eyo nagirabye kubanga ffe eno mu nsi z'ebweru ffe tulina satellite tuba tulaba buli kimu era embeera bwe yagenze nagigoberedde bulungi nnyo ne bwe baavudde ku mukolo ne badda ewaka ebigambo ebyayogeddwa byonna nabirabye buli nsonga yonna nagirabye nga bwe yatambudde ssebo Oweekitiibwa weebale kubigoberera Abedi Bwanika ki kyafa byakola yeefudde futusodya wa Mpuuga Abedi Bwanika kyakola kituufu Abedi Bwanika kyakola kituufu ku lw'ensonga emu oba bbiri toyinza kusanga musiraamu ng'akuba ttendo mu kyaki ng'akuba ettendo mu kyaki ng'ataddeko n'entalabuusi oyo aba alimba bw'osanga muwalimu oba mufuti nga yakulembeddemu ettendo mu kyaki aba mugwi wa ddalu ne bw'osanga mufuti nga yakulembeddemu okwazina oba omwazinyi nga yakulembeddemu okwazina ku muzikiti awo aba watuufu kati mwami Bwanika akola mulimu gwe
ogumusasuza nti baali batendekebwa gavumenti ya mwami Museveni ejje batekewo ekifaananyi ekirimbalimba abantu nti mu Uganda mulimu democracy mulimu n'abeesimbawo kati awo ng'ate baakikola omusingi ogwo nga muzibu kulaba weweebuze mwambi Bwanika baba agamba nti mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine Mr. President atta abakulembeze gwoza abantu basiru Bobi Wine alina akalulu aka yalondera Masaka kyogamba tewaliyo beesimbawo kadi ya Nuupu ne bagwa era naye yakirambuludde akyaziddwa ku BBS n'agamba nti Nuupu yagabira abantu 360 kaadi naye palamenti balinayo 56 bokka n'addamu era n'amujjukiza n'amugamba anti walire Kyagulanyi bwe yabadde akola speech ye yagambye nti siina buzibu na Mpuuga gwe Bwanika nze nkusinga okwagala Mpuuga Mpuuga nze namuwa komishona Mpuuga nze namuwa bwaloopu naawe Bwanika nze nakukola nze nakuzimba kati bw'abadde ayanukula n'agamba yasinga kwagala nze n'atayagala muganda we Nyanzi mugenda kunkyankalanya bannange temujja nnyo eno nkola bintu byange bya buvunaanyizibwa ndategedde naso sekulabula naso sekulabula wandabudde naye era ebitosabbye wala n'agamba nti bw'aba ayagala nnyo abakulembeze nga ayagala nnyo lwaki teyagaliza muganda we Nyanzi teyagwa lwaki teyagaliza mwanyina eyeesimbawo eggomba teyagwa lwaki atwesako nti yatuzimba abadde amwanukula mukaliki yayogedde kakati kiriwo ekiti Martin nkugambye nti mwami Bobi Wine tolaba nti Mpuuga w'amaanyi ne Bwanika buli kimu kiwa obudde mu 2026 ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'omunaana otuliddamu ne tukola programu y'emu ne nkugamba Mpuuga ne Bwanika ab'amaanyi baliwa nga tebakyalabikira mu nkoza palamenti ya Uganda bajja kuba ne ku kyalo tebakyamanyiddwa ekyokubiri ekyo Bwanika kye yayogedde kyogerwa omuntu ayeekaza oba kuba omukulu Bobi Wine yatugambye bwe tuba tulina ensonga ze twaga otutuusa tubeere bantu abatavoola abatakkakkanya wabula ab'obuvunaanyizibwa mukulu wa Bobi Bwanika kyayogedde kintu mu kyalo tukita kya bwewussa y'omu yagambye nti yasooka n'avaawo n'agamba nti ekibiina kya family kati ate bw'avaawo n'agamba nti lwaki tewayagaliza Nyanzi obwa kamishona obumuwe awo yandigambye eki nga Nyanzi ye kamishona nga muganda wa Bobi Wine omuwala ye leader of opposition okitegeera yesebo kakati ekituufu gyonna tetusika muguwa tewaliyo ekifo kya Bobi Wine kyali mu position Bwanika si agamba nti alwanyisa Museveni si kyekyo agende maaso n'okulwanyisa ani bagenda kukola n'ekibiina bagenda n'okukola ekibiina kyekirungi bagambye tebagenda kudamu kwambala ovolo ovolo za Nuupu bazitungiramu pampa tuli basiyazi tebakolagana basiyazi bagenda kukola ekibiina ky'abatali basiyazi naye ate simanyi oba Masaka yefuga Uganda era mbadde nakubuuza nti Bwanika bw'aba ayogera agamba fenga ab'e Masaka Bwanika e Masaka ayogerera abantu bameka bwe baatula mu meeting mwami Bwanika n'abantu abamu bejja kukubulira mu maaso eyo bagamba tutemetya obuwagizi bwa Bobi Wine mu Buganda nti Buganda omutima gwa Buganda guliwa nti guli e Masaka kuba e Masaka
musingi gwa amaanyi nti tutandikire Masaka eyo ddiiru gye balimu nnene lwakuba ebalakira kati ate be baagala okujja omuntu gwe baazimba kubanga wabadde ayogera agambye mbu niwe twamuleeta ku presidential candidate eba Masaka baatubuuza nnyo twamala kumpi emyezi 6 tubannyonnyola naye tubaleetedde ajja kukola kankubuuze bwami Bwanika amaze mu byobufuzi emyaka emeka egirabikako tujja kubala emirundi gyakeesimba kwa president 2 Mwami Mpuuga amaze ku byobufuzi emirundi emeka awezezzaako egya parliament naye 2 myaka 2 kitegeeza asobola okuba nga yali n'ebyobufuzi nga tannayingira parliament tubala 25 lwaki abale teyeesimbangawo kuba president omugezi omukukunavu alakaali tannaba kutuusa bino byonna tetugenda kudisikasinga nnyo ku bintu biruma ggwanga tudisikasinge n'ebintu tudisikasinge n'omuntu abuuza toilet paper tetugenda kudisikasinga ku muntu ebintu ebikulu ebiruma eggwanga tudisikasinge n'ebintu omuntu abuuza toilet paper kati Bwanika ali kimu kale twogera amazima Bwanika bwafiira wano n'Empuuga tuyinza okugamba nti eggwanga likubiddwa eddibu yogera amazima ndiguddemu abantu b'Ennyendo Mukungu bafiiriddwa Bwanika gye bakulembera n'Empuuga we wali ebijambiya byakabeerayo emirundi emeka baakolawo ki wali era bennyini be bali mu ddiiro ezisetting ebijambiya ne basobi genda maaso meeting ne gye yatuula nja bahuulira n'abala ne meeting gye yatuula nali mmanyiyo Bwanika omulokole waawa yalina ekyaki entinde eyo vaayo kati mukulu Bwanika nze nalaba egundi nga bwe gyagenze gyonna nze mbadde nsaba mukulu Bwanika mukulu Mpuuga n'omukyala ebyo byonna ebyokwogera byonna bye boogera bya bwereere bakole ekintu kimu abantu babaagala bambi abantu babaagala mutandike ekibiina abantu bajja bajoyininga ababaagala bajja Masaka egenda bajoyininga Uganda Masaka ate ntandise okukkiriza kati nti bano abaana ba TikTok abateeka Republic of Masaka batuufu Masaka waliwo omwana ali ku kyeyeeyo agira Republic of Masaka agaba n'obukulembeze naye ate simanyi naye Masaka nalabyeko ab'e Masaka nga bali maziga ne gamba neeraba abantu abava ewaffe tutya n'okwegaanayo kyengala okubuuza ki kino bwe walabye olutalo abantu nga balwana akite nalabye ku Medins ng'agezaako okutaatira kuba yabadde mukalabalaba omukolo ogwo abavubuka ne banyiiga nnyo ne bagenda mu Bwanika bamugajambule abo si babadde b'e Masaka bonnange anti kati Bwanika w'e Masaka naye si wonna ayinamu ekyalo ate ne ku kyalo si kyonna ayinako ettaka ate si kyonna ettaka lyonna ayinako akayumba si nnyumba yonna ayinamu akasenge ate si mu kisenge kyonna ayinako akatanda si katanda konna ayinako kapaati ke yeebakamu bantu babadde ekitegeeza abantu kati eri gye baazise erwengo tebamumanyi Masaka teri amanyi n'abantu bebadde bakwasiza ebipande ne babadde nabo babajje mu basirikale b'ekasajjagirwa Bwanika mu bigambo bye yagambye nti nayagadde mbu bulijjo tamusinkanangako maaso ku maaso mbu abantu bamutya mbu yateekawo embeera y'okumutya principal mbu bamutya tanyonyezebwa tasobya kati ye guno yagulabye ng'omukisa amugambe ekiki ekituufu
kati so Bwanika tebalina mukugenda ku kitebe sondera olaba press conference za Nuupu nga ba MPs babaayo kati ye nga boss we tamutuukirira direct boss wa Bwanika okimanyi wayagalira okulaba boss we si wagenderayo boss we ani Nuupu president Mwami 7 yes sir kozi ye mwasande z'okugula obugubi na kati n'omusala gwe baliko gwonna lwakuba kakati waliwo yababulokinga njababuulira buloka w'ekyo ekintu tebakyabawa bali ku musaala baba baterawo ne budget y'okukola ekyo Mwami 7 yateekawo budget y'okukola ekyo naye ebyo byonna basize ekifaananyi kya Buganda nti kuba bagaba abakulembeze ba Buganda yezimbye abakulembeze abo bampuuga ate ne bajjayo ekifaananyi ky'Abaganda bagezezaako okujjayo ekifaananyi ky'Abaganda nti Abaganda bannanfuusi bali b'enkwe tebeeyagaliza so kati ekifaananyi batulaze Omuganda omutuufu w'alina okubeera Bini wangi gwobeera e Bulaaya kyamukisa mulungi obeerera ddala mu Bulaaya mwennyini wakati tobeera mu malungu tobeera mu malungu ge Saudi owe Saudi ne Dubai abantu ababeereyo mbawalabo tebabeera Bulaaya ate nakyo mukijjewo babeera mu kyondo kyabuwalabu mu kyondo ekigambo kye bayita ekyondo kibeera wakati ng'erudda n'erudda waliyo ekiriyo nti kati abawalabu balina ensi eziri obulungi nga Bulaaya ali eno n'eno waliyo oba Europe kati bo nga bali mu kyondo awo wakati kati ebirungi ebisammuka okuva eno bigwawo kati ate nabo ne basammulirako Uganda kati ekibuuzo kikino obeera Bulaaya ddala wakati mu Canada mu Toronto era mu nsi ewa Uganda obuyambi kibale kyetaagisa kale Mwami Kyagulanyi president wange ate era obutali musango si musango si bbanga ddene ng'abaddeko e Canada kyokka ate era agenda kukomawo ndowooza gwa 8 mu gwa 8 mu Nuupu Canada chapter convention okay si bbanga ddene ng'abaddeko e UK e Bungereza era n'atambula ebitundu ebyenjawulo si yekka n'abakulembeze abalala bonna babadde nga batambula Munnayuganda mubuulire ekituufu tuyinza okubeera nga ffe tumanyi nga tubeera eno nga tumanyi basajja baffe batuuka eyo bakola biki abakulembeze bano bwe batuuka eyo baddamu kulya bisiyaga kubanga ekintu kino kiragira ddala nti bano abantu abakivuga kuno ku Uganda balaga nti bano bwe balinnya ennyonyi bajja mu bya bisiyaga kubanga ne pasita Bugingo yagambye simanyi UK simanyi yagambye Canada yasiimye ennyonyi Ssenyonyi mbu ne bamugamba bagenda mu obukuumi lwa bisiyaga bwajje balya bisiyaga okay omanyi mu Buganda njokosa nnyo olulimi lwange mu Buganda tulinamu Zolo tulinamu Omumbatuutu tulinamu Omubuyabuya tulinamu ne Katwewungu tulinamu n'Omulalu n'Omusiru ne Zonto ne Mawube ne Zonto ne Magwara ne Yabuguyala kati buli muntu yenna oyinza obutamwawula mpaka ng'akoze ebimusuula buli mu kiti balina kkoodi egamba nti abali b'ebisiyaga bwe bawagira Bobi Wine buli wajja eno afuna seereza abali b'ebisiyaga era azireke abataagala bali ba bisiyaga n'abataagala amawanga gali ga bisiyaga gavumenti ya Museveni erina ambasada buli mu nsi eyo simanyi bw'oba toyagala musamize lwaki pasito obeera ozaala musamize lwaki buli mukolo ogubeerewo omusabize ogenda lwaki
osulako ne w'omusamize amawanga ge bagamba gawagira Bobi Wine nti wabisiyaga era gali ebisiyaga tebagaagala balinayo baambasada buli ggwanga mu UK balinayo ambasada Canada balinayo ambasada America balinayo ambasada yonna balinayo ambasada. Secondly, Mwami Bugingo eyasulawo amaka n'abaana n'abaleka nga tabalabirira n'ebalama child support n'asobola okuba nga asobola okusupportinga abayekera b'e Congo n'aleka abaana be ayimirira ku kitu kyagambe Mwami Museveni toddamu kukwata ssente ziva mu bazungu. Uganda teddamu kwewola mu bazungu, teddamu kufuna buyambi bwonna buva mu bazungu kubanga bali babisiyaga. Bwekibanga balumiriza nti Kyagulanyi basiyazi bamuteekamu ssente ate nga basiyazi bava Bulaaya. Kubanga era baziteeka ne mu Uganda kubanga ssente ze Uganda bwe baba basomye budget bala tugenda kwewolayo tulina ne funding okuva mu nsi eno n'eno. Twagala baggala amakubo gonna agaleeta ssente okuva mu bazungu. Sente bagambe bannange sente zammwe tetukyazaagala tujjeyo baambasada baffe n'embase zammwe tuzigobye mu ggwanga lyaffe. Wangi nkuulya bulungi nnyo. Bakwate abaana b'abaminisita ababeera e Bulaaya basomera e Bulaaya babakwate babajje bagambe abaana baabwe abakulu babagambe temuddamu genda mu nsi ezo. Secondly, bagane n'ennyonyi eziddamu okulinnya eyo bagambe temuddamu kuleeta nnyonyi zammwe eno. Bapasita bennyini baleme okuddamu okulinnya ennyonyi nga bajja mu nsi z'abazungu kubanga bajja ne bema ne bewana muzze n'amafuta bwe badde eno noonoonya crusade gye babaddeko nga babadde mu mawoteeri n'abakazi babagambe tetugenda kuddamu kukola ki kujja kubanga amawanga gali ebiki gali ebisiyaga tetugenda kuddamu kukolagana naki. N'abakungu ba gavumenti bwe balwala babagambe temugenda nga mawanga ago kujjanjabirwayo. Esebo Abaana bali kunusanga omwana mu paaka n'anyumya n'ogamba ng'osanyusanaga nandiridde ddi ku mwana wa minisita musanga ku Bulaaya ng'ali Loonule teryamugambako nze amulimu kati simuwadde wadde ne transport. Sebo abaana ba minisita omuntu afunyeko okujjako ku Bulaaya lwafuna ku mukisa ogukwana ku mwana wa minisita. E Uganda osobola ng'oli mwavu omusangawa wanaye babeera ku street muli mu paaka yemu muli kiki kimu n'ogamba lwaki tebabazaayo. Kakati obubuyabuya n'obutategeera byanjawulo omu obubuyabuya n'obutategeera. So kati bye bayogedde bye bayimiridde ne boogera nze mbadde nsaba busabi mu buntu obukulu Uganda ezire obuyambi obuva mu mawanga g'abazungu. Babawo obuyambi bw'ensimbi, babawo obuyambi bw'eddagala, babawo obuyambi bw'amagye, babawo obuyambi bwa poliisi, babawo obuyambi buli kimu. Okitegedde taata? Kakati mbadde nsaba abakulu awe baba bayimiridde nga bakozesa obwongo kubanga omuntu teri muntu musiru 100%. Abako n'olunaku lwategeera. Abako kapati kategeereramu. Kati mbadde nyabakozese ku kapati ako babuulire ensi bagambe gavumenti nedda temuddamu kukwata ssente yonna eva bweru omusolo oguva wano gwokka gujja tuyimirizaawo. Nga abapasita abo be basabira abantu bafune ebyamagero ku akawunti zaabwe kugweko dola kugweko kino bakuyende basabire gavumenti akawunti za gavumenti zigweko sente from nowhere abantu omusolo gulinnye. Ennyonyi z'amagye bukere ku makyanga ziri wali korolo zeereese zimiigi. Obubuyabuya n'obutategeera tubugatta mu bintu by'amakulu
kyokka ne tudiscussinga ku bantu abatalina makulu mu ggwanga. Abo abantu nkugambe bafa ensi neetekubwa ddibu. Teri wadde anakuwala nti bannange Bwanika afudde. Kimbo wa Bujinga afa okulaga nti Bujinga afa ensi neetekubwa ddibu. Bwe yapanga kino ekyokutta Richard n'aga nti akubiddwa amasasi. Bameka bawala basiba ku makubo nga bakaaba. Akujjako ye be yeepangira waawo ne bamwaniriza abadde agenda mu kyalo ewuwe n'ebiki ebyo. Nga tebakyamuyininda ku kkubo. Kyaggwa kyayitawo. Standi yaggwa. Obutamanya bukuyisa nnyo k'omukyala. Wakyafa ddiru yagaana okukutula. Ye bannange namwandu wa Richard yagenda bweru. Namwandu wa Richard yagenda bweru tajjangako ku kyaki wadde okuwawa ku bujulizi tajjangako ki aliriddawa. Okubujulizi nti ki? Nti mugumu nnyo bbaawe yafa. Yuzi pastor yagamba nti mukwano gw'omu yamugamba nti twali tusondera namwandu oyo ntubako kye tumukolera. Ye n'amuddamu n'amugamba nti ku Richard bye yamulekera ne byengeri gyamutaasamu amasasi tayinza kwetaba mu nsonga ya kusondera namwandu. Wabula kyajja okukola nti byonna bimwetaagisa namwandu bye yeetaaga okubeera n'obulamu bulungi ajja bikola. Paka n'abaana bonna bataano paka n'omwana omuto asembayo wali wasa amuwasire omukazi. Amuwasize omukazi. Omanyi namwandu ndowooza amulabirireeyo waka. Omanyi kyebayita omusiru afungula endiga. Omufungula ndiga oyo aba abuuza oba efuka etya. Kubanga buli kaseera aba alabawo ttawulo y'omukira oba omutere. Kati oyo mwami ayimirire Kanani awo n'ayogera ebigambo ebyo ng'omukulu yafa amutadde we nga houseboy. Nga mukazi w'omugenzi bamuwali akafateko ka firiji. Mukwano gwo nnyo ali kuseeri kufiiririra. Oba wakiri omuguliddewo kapooti n'omuteerako akayumba. Nga n'omulambo tegwalina nnyumba we guyinza kugalamizibwa oba kusooka kuteekebwawo okusabirwako mu maka ge. Nga n'olumbe lwakubwa eyo. Ate okumanya nti yali tamwagala n'omulambo tegwatuuka wa Bujingo mu maka. Ate nga gye yali asula. Ate nga yali amwagala nnyo kuba yamuwonya bingi amasasi. Nga yali nga omusajja Richard apangisa akayumba k'emitwalo 3 awe Kasubi. Kati abo bonna sibanenya kubanga Mwami Museveni yakola ensonga ezo. Na afule bannayuganda okubanga babuyabuya. Kati ate ekisinga okuba ekibi nti ensi abantu be yali yeesiga be babuyabuya. Kati botunira statement ezikolebwa abakulembeze. Si bakulembeze. Kati mwakulembera ki? Kale statement ezikolebwa abantu nga Bujingo. Ye alikonko sure nti Nupu basiyazi. Nupu yali tenabakujja obusiyazi tebwaliwo. Kati ababuyabuya kati saga kozesa ekyo saga kuvuma. Ababedi Bwanika Bujingo bali ku kyeyo. Bamasinali gwe Bujingo inaye bijja bisatu byomanyi nga bibyabwe. Anti akatafisangako. Nobaze bannange teri family eweza myaka 2 3 noba nolemo okufiisayo.
wakiri anko wakiri yajja ate gwe wali obeerayo kati gwe omanyira gy'aziika anti kyenva nkugambye nti ali ku kyeyo ali mu nsi z'ebweru yajja mu nsi z'ebweru Kadaama budde bonna omulimu guggwa n'akola ki n'ayitawo n'addayo gy'ava ali ku kyeyo kye naye katusabe wakubanga ne bakadaama batera okufiira mu kiyumba kasa baleme fiira mu kiyumba naye nze wendaba ndaba atandise okubba emmere ya baba so yagamba nti ye obulamu bwe bw'onaalaba nti nuupu bisiyaga tewali kirala wabula nuupu bisiyaga agaane ssente agambe gavumenti ye agaane ssente eziva mu mawanga g'ebweru ate ye Bugingo ssente z'asabira ku akawunti n'eyagaba ne mobile money n'akawunti za banka zo zivaawa tewaliwo ziweerezebwa nga zivudde bweru bwe bamuma visa ye Canada lwaki yali agisaba okuba nga afuna lwaki yali agala okujja mu nsi z'abasiyazi awo yali agala kubomba naye lwakuba nti human rights ekkiriza omuntu yenna okwerwanako n'okusaba obubuddamu agende Kenya waliyo refugee camp madduke Kenya kumpi bamubanja bajja kumusangawo gwe mubuuze nti Katonda kati naye yebuuze nti Katonda yamukuumanga luli lwaki kati majege gamukuuma Katonda yanafuwa yabongoota ali bize Katonda ali bize obutamanya bukuyisa nnyo omukyala naye nga bonna obagatta wamu simanyi gye batula ne babawa script ey'okuluka Abedi byafulumya Bugingo byafulumya lwakuba ate Mpuuga akirazo kyogereko ekintu ky'ebisiyaga kino ate ye Abedi gundi takiriiko Mpuuga ate kati anti oli ye muwuji w'omunyama mukomba box we Abedi bwaneka ye foto soja wa Mpuuga kati nga Mpuuga bakubeera saga ayiteeyo kubanga bambi okolera abantu ate kuba badde ngera kuga nti n'Empuuga nga bwali andibaga ya efuge kubanga kati olaba buli muntu abawosewo ne futu soja we Mpuuga naye alina amutuma ku dduuka gendo ndetera omunaanansi n'akakomando Mpuuga waliwo amutuma akakomando chapati biri supu waliwo amutuma biri supu tukirekeremu layini ya Buganda kuba n'emmenga alinayo amutuma akakomando kale katukirikaawo kati naye abantu kale batege kale abantu bategedde ne Segona kati Segona musajja mugezi baiza Segona musajja mugezi kubanga mukatuliki nnyo abakatuliki ennyo balina amagezi amanya kano akasente nkalidde naye njokyezza kati ankola nti obutasiriira mbere nga ndiikako be bakivumbi bamuwanga basewungu abeera ati ekya mukama waffe Empuuga we kinaakwatayo oba eno gye tuli tusigale yesigere olaba ono okimanyi nti nno gundi yatya okujja mu Nuupu ng'amanye ekibiina tekigenda kuwandiisibwa ono Kasino Waduli
Kasiyano Oyo weru awaluwo yetisa Yasini Kauma. Yagamba Nup ba Paulo Mwiru. Neba akatolo bwama bennyini omugenzi omule mirembe naye yagamba. Nze ndi Brandi ndi Coca-Cola. Ati kati bo bali bamanyi nti people power tegenda kuwandiisibwa. Kati nababeera mu naga kumbe bagwa n'ekintu. Kasibante sajja lyabene bagenda okujja nga kadi zaagawadda. Nga bali awo kuwaddaako ng'asaba akawanga obulamu. Era katolo bw'amayanyiga nnyo yafa anyigidde Nuupu na kati emagomba leka akyayomba. Ate kakati Nuupu anyigire balonzi. Omulonzi bw'oba omukoledde bulungi akuwa. Kyogamba teriyo b'NRM baawangula. Bali. Kyogamba teriyo Lutamaguzi yali wa Nuupu obudde obwo teyawangula. Nekati akyali wa DP. Ng'oggyeko ab'NRM ababba obubbi naye wali era abaakolera abantu. Era ng'atuuka naga nga n'omukulembeze mu bwenyi ajja n'amugamba webale kukolera abantu. Bwana Bin. Gundi ono Abedi mulimu ye bulijja alinamu ekirowoozo nti Kyagulanyi tasobola kuba n'amaanyi Masaka. Nodda besi gye baagala ogitandikira. Kati akavuluke bataddewo babadde successful oba kyabalidde. Bwe bw'olaba nga taata atandise okweyambulira mu baana toswala. Beyambudde. Gwe kumufu kwetaba bomoni bwe yabakozeraga bane neetondedde nnyo ku lw'abaganda bange naye nange simanyi mayinza kikwatamu kubanga okuwabula mukulu wo dawe kizibu. Naye tubeetondedde nnyo ku kusiiwuuka empisa kwa muganda wange okubaddewo. N'aleka nga Masaka gye yeeyita ow'amaanyi ng'amunafuyizaayo. Era yawadde Bobi Wine mirimu kwetonda kati ali mu kwetonda musajja wattu. Banne muntu sonyiwe bannange kubanga bakyalina kadi ya Nuupu tebagiyuzanga wadde ojjooki. Azaala ekibi. Azaala omulalu yamumanya lumonde atambula n'ababe ku muguwa. Naye waliwo ekibi ekikusukkako noga nedda. Okay. So kakati byonna nga bitambula bityo Abedi Bwanika asazeewo agenda kutamba ne guno omwaka ogusigadde agenda kutambuza bw'atyo paka Kalulu. Akalulu kaaki yalagawa? Akokuddamu okuvuganya kuba MP ate akyasobola kuba pulezidenti. Ng'anoonya ki? Bulijjo yali anoonya ki ng'afuna akalulu kamu? Tasobola kwesimbawo Bwanika. Ayinza n'obutatuuka 2026. Ng'abadde ki? Okusinziira byenda waliwo ekigenda mu maaso. Tuweemu emyezi 6 gyo kugenda labawo enkyukakyuka. Baideka kanziremu nkubireko Kimbowa. Abantu bonna abataakinga Bobi Wine mu ngeri eyo. Kubanyi lwaki Museveni takozesa nnyo bantu beeri nti akozesa omunankole nnyo. Aba ayagala kukuba Buganda kubanga Abaganda banguwa mangu okufiriwazibwa. Mwempaya abantu ba mirundi 5 nga bavuma Bobi Wine nga banankole bakiga bafumbira bampeeyo amanya 5. Nga adda ku muzino n'avuma Bobi Wine. Ng'oggyeko Jennifer Fulufiga mpayo 5 mpayo abagwanga 5. Lwaki oyo omwogedde munyankole? Talina ggwanga. Talina bukojja. Omuntu yenna nga baakuzaala musenga oba nga sister wa maama yakufuna. Oba tolina ki oba tolina ggwanga kuba toba na kika. So kati otutyeko. Kati mpayo yandibadde lw'omushana naye omushana tavuma jasa wanalisisize. Lwamushana tavuma naye
lwamushana si muvumbi lwamushana just waliwo omuntu akola ki waliwo omuntu akaddiwa n'atala waliwo omuntu kalaba n'obulemu so ekibuzo ky'obuuza tewali munankole tewali mukiga ayinza kudda ku baba n'avuma kubanga boolesebwa mangu era bagamba olaba ng'olina osigala ewaka okimanyi nti n'emirimu eminene ogiwaawo sigala onoogimma abaana bo kakati bano be baawusigaalo we atulaba baganda bokale babera buli kibaawo baganda abedi engeri ayogera alinga atalina muganda alinga atayagira ddala nti nno oba naye okulina kyali emuyambye ebyo bibaawo mu Masaka region Masaka region abaguleta Masaka abakulembeze bayitirivu nnyo erina disitulikiti oba kale erina ababaka abasoba mu 15 abava mu Masaka region ejola bonna mpuuga yabasinga okutegeera ebyobufuzi era n'obugundeevu mu byobufuzi yabasinga obubbi ne bunnanfuusi kyekimuyisa nti ono Masiasi Mpuuga mukulembeze lwaki omutta w'amaanyi tomanyi nti bw'oba omubbi bagamba haoyo mugezi sente ziteeke wala kenderezaako eyo kati kankweyo ka scenario kankujukizaayoko kamu njagala n'okusiibula kano ke kasembayo opposition emyaka egiyise ebadde mikono gya FDC era nga nabo bebalonda leader of opposition in parliament tuba emyaka egitali gyawalanyi gisembeddeko wano maaso tuba tujjukira nti balinako ku mukyala Winnie Chiza era Winnie Chiza yayagalwa nnyo nga buli mubaka wa parliament amwagala n'aba gavumenti n'aba nuupu n'aba opposition oba ebiseera bwe yabeerawo wewaaliwo ensonga yagikwatako togikwatako naye ekibiina kya FDC tekyadda ku nti oba Winnie Chiza yasinga obuwagizi Kasese oba Winnie Chiza yakola biki emyaka gy'ebiri ekitundu gyaggwako Winnie Chiza baamuteeka ebbali ne balonda Betty Awol Ochan naye yamaliriza ekisanja kati nuupu n'egyokwekwasa mpuuga n'empuuga ebiri ekitundu gyaggwako ne bakwasa Ssenyonyi lwaki bano abantu balowooza nti ye Mpuuga teyalina kukyusibwa yalina kusigala nga lopu mu luvu baluvu zembizi eziri abaana ezizaala abaana ne bazirya embizi buli wezaala obwana ne babulya bagisala enkoko buli webojja amagi bagisala omumwa Mpuuga nkoko ebojja amagi tuwulira obwana bwayo obubizi bwayo obuto bupapi asibupigireti yalwala amakiro yalwala amakiro so ekyo kibali mu kutambuza muttampuga si be bamuzimba kale ate gw'otazimba oyinza omutta kale njagala nange kusibula nkyusizaamu ka direction nenkolera wano mu ddiiro lyange wanewaka naye ndowooza nti saawa eno Uganda ziri saa 2 za kiro kale webale nnyo okutambula nange n'abatugoberera bonna ku mikutu gyaffe gyombiriri olugwa MC Ankobin ate n'omukutu guno ogwa Kimbwa Press kati weba gwe emboozi wonna wogirabidde teekako ka like teekako ka comment gwatanaba kusubscribinga teekako ka subscribe ate wali eri waliwo mukasonda wali obudotisi buna bukwatawo ejja kuleeta obugambo naye mu bugambo obwo mulimu kuliko olo ojja kukajja mu personalized oteeke mu olo obeere nga buli ekiteekayo osobola okuba nga okifuna gwalina business osobola okunkubira ku namba yange eyo eri wakati 07042773 agala okulanga naffe ate nawe agala olanga ne Ankobin era namba eyo nayo weri ojja kuba nga ogifuna
era ojja kubanga omukubira mwogere abalina emikolo musobola okubanga munkubirako era tulabe enkola emikolo gyammwe tunaba tugikwasaganya oba bwe tunagikola mwebale nnyo mwebalira okutugoberera emuso olina kyogattako mpozi njagala kubagamba omukaaga ono tulinayo eryato bw'oba osobodde oyitayo ojja ne tunyumirwako ate nga n'omukolo gwa Clement Change ogwa Madamu Dodo Kajumba gutuuse kweyagala invitation mufuneko oba musabe ennamba yinja gikuwa obeere nga weefunira ensonga nga balina okutambula. Njagala okubajjukiza ekintu kimu kyokka okuggyako omukulu Martin nagamba ontuukirireko ewa Dr. Senjobe ampe ku ddagala lya ania ninayo omukadde wange omukadde eyo mu kyalo Matiya njagala bamumpeere ku ddagala liwonya ania bambi mnyamba buyambi onkwataganyeko anzaale. Okay. Anzaale. Pachoto mundabire ondabire Zubeda ondabire bonna ababeera ne batubeerako bandabire bonna. Zubeda okyamujjukira nakamuweereza n'akabina ennaku zino muno bwatunda oba akake akayambala buli wanti waluke nali muweereza nga kamwokya nali kannayirooni omuweereza akalala namuweereza akalala kale noli yali akwogerako mbu bukyanga ogenda tozanga muzigo namuweereza bakaita backs boot. Okay. Kagula dola ebi imeka 5 nga omuteka mu sente kumpi kakadde kalamba n'ebizigwamu. Kale webale ddala ssebo mukama abakunvire okulabira wangi mukama akunkuumire ssebo ye makula simulaba. I call this service is not available a moment. Please try again later.